Uganda bwerabye nga M23 emaze okukwata Bukavu efunyemu okutya kubanga abasajja bagambye nti betumala okukwata Bukavu ate tweyongererayo ddala kati kibadde tekeddwa okukola mu kitwandise national interest nayo kwe kwanguwa okwesooka nga ekiwundu tekinnasamba ddagala naye esaleko Bunia Butembo ne Beni Kongo bali mu kugigabana njagala kutegeeza gwe Sseruganda buli muntu awa reason Rwanda okubakinga betwandisa aba M23 egamba nti erwanirira musaayi gwabwe abanyamulenge abanyarwanda abaddukira mu Kongo ngati kugamba basosolebwa egati fe tu protectinga musaayi gwaffe CDF eranga ye mudumizi wokuntiko weje UPDF aganti naffe tugenda kuyingira Rwanda turwanirira bahima abantu bitu tukwenda babatere tukwenda babatere tuzo protecting abantu bitu jukira Sseruganda kino tekisookedde mu Afrika Russia boyali ekwata chetwandise Claudia yagamba nti boyali ewambe tundu ebyo yagamba nti yali erwanirira boogera Russia eri mu Ukraine yali ganti awo tulwanirira naffe twagala abalwani abaogera Russia naffe betufa nti amawanga gazze gawamba ebitundu negaleetako akantu katono nnyo abantu 13 abayinza okubanga beefaananyiriza eggwanga erimu basobola okugamba okuvaako olutalo oluvaamuko okuba nti lutwala ekyo newankubadde mu Amerika bwe yabadde eraga nti Gaza kati eri mikono gyayo Amerika yo tuyinza okwebuuza nti yali efaaki mu Gaza kubanga mu Gaza tulabayo musiraamu tulabayo musiraamu tumanyi nti Amerika ati wali yagalayo ki kale naye yo Rwanda ekugambye nti ffe kitutwala oba aba M23 baagala kulwanirira abantu baabwe ye banyamulenge Uganda ekugambye nti naffe twagala bahima kubalwanirira kati yo Kongo mu jetwanise third Congo mu Uganda jagala kutegeeza kiyinza okubanga tekigenda kuggula ku lwaleero olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga kawanvu mu koni njagala okawo obudde kati kitegeeza ezimu ku target za M23 okutwala obukulembeze ziyinza okugootaana mu katono kituufu Felix Tshisekedi ali wakati mu mannyo g'empologoma ali wakati mu mannyo g'empologoma buli omu ayagala kuyuzaako ttundu lye naye ekyebuuzibwa nti enjovu ebbiri we zirwanira kakati ye Felix Tshisekedi asigala wa njagala kutegeeza mu Uganda lukedde nakulonga eggwanga lya South Africa Cyril Ramaphosa amaze nayo okulagira amagye amalala gayingire eggwanga lya Congo bannansi ba Congo bagamba nti naye gundi gwe kiki tonna matira kikyobala mu Congo era bannansi be Congo batadde Cyril Ramaphosa banga ti tubuulire abasajja bano boweereza yagala ki bagenda kukola ki agenti musooke mulekeze n'ensonga tu so kubanga kakati biwanvuye omuyekera wa M23 alowozebwa okuba nti ali backed kugamba awagirwa Omunyarwanda Paul Kagame ennaku ntono yakakasizanga ekibuga Bukavu bwe kyamuze mu ngalo ze 5 mu kaseera mpawe kaga nga n'ekibuga Goma ono yamala docheza abatunulizi b'ensonga kibagamba nti kakati line twale liyadda mikono gya Rwanda era kakati territory ya Rwanda entongole bwe kiba nti aba M23 be bagirina nga tukyali mu kulowooza nti abayekera banaakomaawo baalagira nti era baalangira nti ekigendererwa kyaffe twagala kukwata Kongo yonna bino bwe tudda mu kyetwandiise national interest amawanga agamu newankubadde nga Rwanda erabise okuba nti erina ebigendererwa byayo naye agamu si masanyufu ne Rwanda ku nkolagana ya Rwanda ne Uganda eno kugamba eno oyinza obutagyesigamako kubanga leero babeera bakwatagana enkya beebuuza olulala tebeebuuza kino nno kyongedde okubanga kikakasibwa kugamba mudumizi w'eggye CDF Kainerugaba Muhoozi hono naye yafuddeyo n'ategeeza naga nti awadde essaawa 48 nga eggye lya Congo eriri mu bitundu ebya Bunia Butembo ne Beni nga kugamba liwanise liteeke ebyokulwanyisa likwase ebyokulwanyisa eggye lya UPDF oba beyongerere ddala mu ndeeri
munda mu Kongo ekitali ekyo nabo kati UPDF erabise naye genda kuyingira mu nsonga zino egamba nti waliyo abayima abatulugunyizibwa abasosolebwa jukira waliyo etundutundu ly'abantu eri mu Kongo libayita abahema wano mu Uganda betuyita abayima kakati CDF yali ayogera kibufuddeko nti awadde sawa 48 agamba nti abayima mu bitundu byebunya ne Butembo koteka ne Beni batulugunyizibwa tebaweebwa katiibwa obukulembeze basosolebwa kale nagamba tasobola kutuula butuuzi ng'alaba baganda be abantu baabwe nga batulugunyizibwa nga basosolebwa kakati M23 mukujja egamba erwanirira betwandiise abanyamulenge eganti erwanirira abanyamulenge Uganda bwerabye nga M23 emaze okukwata Bukavu efunyemu okutya kubanga abasajja bagambye nti bwetumala okukwata Bukavu ate tweyongererayo ddala kati kibadde tekeddwa okukola mu kitwandise national interest nayo kwe kwangu okwesooka ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala naye esaleko Bunia Butembo ne Beni Kongo bali mu kugigabana njagala kutegeeza gwe Sseruganda buli muntu awa reason Rwanda okubakinga betwandise aba M23 egamba nti erwanirira musaayi gwabwe abanyamulenge abanyarwanda abaddukira mu Kongo ngati kugamba basosolebwa egati fe tu protectinga musaayi gwaffe CDF eranga ye mudumizi wokuntiko wejje UPDF aganti naffe tugenda kuyingira Rwanda turwanirira bahima abantu bitu tukwenda babatere tukwenda babatere tuzo protecting abantu bitu jukira Sseruganda kino tekisookedde mu Afrika Russia boyali ekwata chetwandise Claudia yagamba nti boyali ewambe tundu ebyo yaga nti yali erwanirira boogera Russia eri mu Ukraine yali ganti awo tulwanirira naffe twagala abalwani abaogera Russia naffe betufa nti amawanga gazze gawamba ebitundu negaleetako akantu katono nnyo abantu 13 abayinza okubanga befaananyiriza eggwanga erimu basobola okugamba okuvaako olutalo oluvaamuko okuba nti lutwala ekyo newankubadde mu Amerika bwe yabadde eraga nti Gaza kati eri mu mikono gyayo Amerika yo tuyinza okwebuuza nti yali efaaki mu Gaza kubanga mu Gaza tulabayo musiraamu tulabayo musiraamu tumanyi nti Amerika ati wali yagalayo ki kale naye yo Rwanda ekugambye nti ffe ekitutwala oba aba M23 baagala kulwanirira abantu baabwe ye banyamulenge Uganda ekugambye nti naffe twagala bahima kubalwanirira kati yo Kongo mu jetwanise third Congo muna Uganda jagala kutegeeza kiyinza okubanga tekigenda kuggulana ku lwaleero olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga kawanvu mu koni njagala okawo obudde kati kitegeeza ezimu ku target za M23 okutwala obukulembeze ziyinza okugootana mu katono kituufu Felix Tshisekedi ali wakati mu mannyo g'empologoma ali wakati mu mannyo g'empologoma buli omu ayagala kuyuzaako ttundu lye naye ekyebuuzibwa nti enjovu ebbiri we zirwanira kakati ye Felix Tshisekedi asigala wa njagala kutegeeza muna Uganda lukedde nakulonga eggwanga lya South Africa Cyril Ramaphosa amaze nayo okulagira amagye amalala gayingire eggwanga lya Kongo bannansi ba Kongo bagamba nti naye gundi gwe kiki tonna matira kikyobala mu Kongo era bannansi be Kongo batadde Cyril Ramaphosa banga nti tubuulire abasajja bano boweereza yagala ki bagenda kukola ki agenti musooke mulekeze n'ensonga tugenda kuzoogera ko katusooke tuve Kongo tukomawo nkomawo dakika ntono mbabulire ekiva mu Kongo jukira nti emboozi zino nzikuteera ku mukutu gwaffe baguyita Next Edition TV nze Frank Siri kugambye ntambula naawe kasita zikone essaawa zino program bagita sekanya lya extra the undercover ekiri e Kongo kugambye essaawa ebula nnya zokka nnya essaawa 48 CDF ze yawadde abakongo okuwanika tetumanyi kikiddako naye yagaye nti bwe kitaba kityo amangu ddala UPDF egenda kutekinga over amatwale ga Bunia Butembo ne Beni kitegeeza Rwanda ebe inayo tundu lyayo ne Uganda ebe inayo tundu lyayo
Felix Tshisekedi asigala wa